naye era likodi tugimenye fe abasoose okukola press conference ku CPS. Ekyenyinza okugamba ekindeetedde okunstopinga bw'obanga sirina clearance, sirina lukusa nonzikiriza tambuza bigere mu nsi eyaffe. Gwe baŋŋambye mbuze sikkirizibwa kutambuza bigere. Neneebuuza bangulire emmotoka gye baagala ntambuliremu. So nina gwe nawa okwasaganya ekyofuna clearance. Nalabika nampiseemu kanaana nga ebibimanyi n'atagifuna mu budde. Ne right now ngamba alina ggulu anoonya clearance. Nze mbadde n'abantu 10 tiimu yange, then abalala of course bala gravity omutujju beegattamu abalina ebigendererwa ebyenjawulo, abaagala okubba, abaagala oyisaawo eri abo, abaagala just kivibe. Naye ffe tubadde 10 nga nina bwe nirutwala flyer zange awo mu tawuni, then neyongereyo naye abantu ne baneegattako nga bangi yasobola bakontrolinga. Olaba ne poliisi nyini eremedde bakontrolinga ate nze atalina wadde kasaale. So ne batukwata ne batugamba tujje wano. Era nga bwe mbadde njija nkola show emyaka gyonna tekiriiko mbu nina bwe nayiikiriza mukimanyi. Mu September mba ne concert. Ekyo kimanyikiddwa. Era nagiwanikayo nga n'obudde bukyali. Ngirangidde ebbanga ddene. Muze mulaba billboard zange okumala ebbanga. Mu bifo mwe naziteeka abatambulira ku Entebbe Road badde baziraba, mu tawuni wakati badde baziraba. So tebanteekako. Buli omu abamanyi sente lwaki ogamba abali boogere beteekako nawiro tumunenye kati awiro mudongo yo omulekayo n'agatta bintu kati endongo yawiro kadde audience zaawukana tegeera teyagenda zina mubingala neringala munyini yaggwako Miki Wine tagenda funa kati afunira ki kali kampubuzi batadwa no gravity ugenda wa Miki Wine okoleyo ki lwaki toyagala afune si butagala bwe kiri ira si butagala afune bwe kiri omuntu ekintu kyolaba nga kiri beyond nga tusobola kusaabuza abantu omaze emyaka emeka tuli active mu ndongo bwe sebo oyagala abantu basasula ekyebizibu jesebo mubatule bakulayi baleke omutujju sha bumayiro ogenda okubeera ogogo okimanyi kalikuzeyo ekibuuzo bwe bakuteekera wano gravity ne bakutera wano ne mukwaya ogenda nani ng'onoonya ssente oyagala kufuna ssente oba oyagala kufuna entertainment abantu kunyumira ogenda nani tuva mbina ebintu by'okwerimba bannange otegera abantu baleeta omwogerako tokola biki tubyogerako tekuba weekiri lwaki oba okidduka okafunye tebansobola